buli kintu kyotaddeko engalo zo kola obuteebalira tokoowa. Olutalo luno lwatandikira wano ne Dr. Kizza Besigye mu mwaka gwa 2005. Ekitongole ky'abannamateeka ekibiina ekitwala bannamateeka ekitugatta ne kitulagira okujja tusoomoze okuvunaana Dr. Kizza Besigye mu kkooti eno ng'ate bamuvunaana ne mu kkooti y'amagye n'okugamba nti ye nga atali munnamagye talina kuvunaanibwa mu kkooti eyo. Ne tugenda mu maaso ku olwo ne tuwangula. Naye ne tugamba twayagala nnyo okusoomoza obuwaayiro obwatondawo ekkooti z'amagye zino nga businziira mu kawaayiro oba mu nnyingo ya ssemateeka e210 eyali tekkiriza kuteekawo kkooti wabula ng'egamba nti muteekeewo akakiiko akakwasisa empisa abasirikale bammwe. Asikaali wayambadde bubi, asikaali tewakubye ekikalu ebifaanana bwe bityo ng'akapoliisi akakiiko ka poliisi akakwasisa abapoliisi empisa n'abasirikale b'amakomera balina akaabwe ke kakiiko constitution ke bakkiriza okuteekawo. Bo ne bakakozesa okunyigiriza abo abalina ebirowoozo ebyawukana ku byabwe naddala abawakanya effugabbi n'obufutubbazi bwa mutambuzi munnaffe omukadde w'entebe. Bwe twavaawo kwesimbawo kuvuganya kw'omuloodi ono ne bagamba nti bagende bagambe nti olw'okuba ye ne muganda we Caleb Alaka nti ekkooti ya Tumwine yabasingisa mbu omusango gw'okuginyooma nti nebasasuza eshiringi 1,000 nga za binusu nti tasaanidde takkirizibwa kwesimbawo. Bwe twamanya enteekateeka yaabwe ne tudduka mu kkooti etawulula enkaayana za ssemateeka n'etuwa ekiragiro omuloodi ono kwe yasinziira okwesimbawo n'avuganya n'akulembera ekibuga okumala emyaka 5 ng'omusango ogwo tegukoleddwa. Tuba tukyali awo ne zireeta mutambuzi munnaffe Honorable Mike Abaziguruka omubaka w'e Nakawa mu kiseera ekyo ne bamuvunaana nga omukadde w'entebe agamba nti yali ayagala mutta. Era abantu bangi baatugamba nga muwolereza mutya omuntu abadde ayagala okutta omusajja oli ne baga eyo yennyini y'ensonga lwaki mba nteekwa ate oyo okumuwolereza. Kaakati ne tuddayo mu kkooti ya ssemateeka neeyimiriza. Era ono mumulaba abadde Honorable Abaziguruka atambulira ku kiragiro kya kkooti ekigamba nti bayimirizeemu okutuusa nga omusango guwedde ne gugwa mu kkooti ya ssemateeka, gavumenti n'etamatira n'ejulira. Kakati oba ebadde ng'ekolera ku butamanya buweddewo, Bayibuli egamba nti bali balanga ebyo ebyakolebwa mu biro eby'obutamanya. Kakati ebiro by'obutamanya baba nga kyebadde beekwasa biweddewo kati bamanyi. Abantu abali mu makomera ku biragiro bya court martial oba kkooti y'amagye nga bwe badde bagiyita okuva n'essaawa eno si lwaleero naye kati ku ssaawa eno baliyo mu bumenyi bw'amateeka n'abalina emisango gyonna egibadde gibavunaanibwa mu kkooti y'amagye gyonna gisaziddwamu. Baba bakyayagala obbavunaana babagambye nti fayiro ezo bazitwale mu kkooti eza bulijjo. Abo ababadde basingisibwa emisango egyo nga baajulira oba nga bateekateeka okujulira babagambye nti bagende mu kkooti zino eza bulijjo zeetegereze ensala yaabwe nga bwe yakolebwamu ziddemu zibawulirize mu ngeri ey'obukugu. Ensonga kkooti kwesinzidde kwe kubeera ze zino wammanga nti bw'oyingira obuyingizi mu kkooti y'amagye eyo nga bwefaanana olabirawo obutali bwenkanya. Kati ate bwe gutuuka ku ffe abamanyi olabirawo obutamanya. Ffe abaasoma ne tutegeera amateeka olabirawo obutamanya nga bujjudde bwetimbye ekkooti y'abatambuze bannaffe abo. Ebisaanyizo byabwe temulimu kumanya mateeka. Weetaaga kubeera kintu kimu nti oyambala combat omanye okuba saluti oli musirikale. Saabalamuzi alina ne watuuse n'agamba nti nga bw'oyinza okuyita yiyo omulamuzi n'omugamba ennyonyi eyiyo tikka abasaabaze ogende Ethiopia oba genda mu theatre e Mulago kwata ebyambe biibyo omutambuze munnaffe oyo yazzaako abantu olubuto lumuluma lulabika lulimu ekirimu sala okijjemu. Ne batambuze bannaffe bano bwe badde batambula. N'olwekyo
tubawa amagezi tubawabula tetubasaba ebiro by'okubasaba byaggwawo. Free Dr. Kizza Besigye, free Ajobed Lutale, free Councillor Aaron Kizza, free all political prisoners remanded, our NUP brothers and sisters, all civilians, and those other civilians remanded on orders of this kangaroo outfit. Don't free them today, free them now. Nayo paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri ye Monday, era basuubira okudda okuwozesa Dr. Besigye ku Monday n'Obed Lutale. Era ku Monday kooti tegenda kutuula, teteekeddwa kutuula, teriyo. So kuba kati balangiridde nti kooti terina buyinza. In fact kino bw'okitaputa kiraga nti kooti eno bagisattuludde, kubanga etteeka lya UPDF erigiteekawo bagambye limenya amateeka obuwaayiro bwonna, kisigadde kiwowongole. Era ne bagamba muddeeyo, bwe muba mukyajagala kooti mutereeze etteeka, mukole etteeka eddala erya UPDF eriteekawo ekooti endala. Kati eno eya Freeman Mugabe gye bagambye eriko abatamanyi mateeka abatagasoma, tekuli n'omu asobola gataputa, bagigambye temuddamu kutuula, temuddamu kukola kintu kyonna. So ku Monday bwana Freeman Mugabe agenda akola ebirala. Abaana baffe abakutuka olukizi ne bagaana okwetonda, ne bagaana okukkiriza emisango bazira. N'olwekyo abo tubeebaza, tuyimirira nabo, bagenda kufuluma era tubaagala out today. Maze okusaba Ssaabawandiisi ono atandike okumobilizing entambula egenda okubanona gye bali yonna, era bonna ekirungi tumanyi gye bali, okuggyako bali be baabuza. Abakkiriza nabo tetubasalira musango, tubagamba bugambi nti kaakati nga bwe tuggyewo akakuukulu ke baakozesa okubatiisa, mukomewo tukole omulimu ogw'okutaasa ensi eno. Omukadde tumugamba tokola ntondo, wuliriza buwuliriza amagezi agakuweereddwa n'okuwabulwa, wabulwako okole ebyo by'olina okukola. So first and foremost, it is not a win for me, Michael Kabaziguruka. It is a win for the people of Uganda. It is a win for the democracy-seeking forces in this country, because the GCM has hitherto been used as a tool to fight anyone that is opposed to the bad leadership of General Yoweri Museveni. So I want to thank my legal team, led by the able Honorable Medal Lubega Segona, Councillor Samuel Muyizi, Councillor Laka, and of course the Lord Mayor, Saalongo Elias Lukwago, for the battle that they fought so hard to reach here today. When General Museveni sat with some members of the IPOD back in 2016, he informed them that Kabaziguruka is finished, that I must finish Kabaziguruka. I was in jail at the time, but I read an article in the Observer where he says I tried to assassinate him and that therefore my end was near. So I thank Honorable Segona who reached out to me and informed me and took over the responsibility of standing with me as my counsel in these matters. Of course, when I was arraigned before the GCM, I refused to accept their jurisdiction over me. And I remember at the time, I told the chairman, Lieutenant General Andrew Guti, that he was not fit to be a magistrate of any sort, and that therefore he had no authority to try me for an offense whose maximum sentence is death. He threatened to hold me in contempt of court, but I held resolute, I held steady, and I said, no, you have no jurisdiction over me.
I even told him that I would represent myself in that GCM, that I did not recognize it as a court of law and that I had no business bringing a lawyer there. And I did not. I opted to file petitions in the civil court of the in the civil division of the High Court, in the criminal court, and then finally to the Constitutional Court. And here we are today, where the Supreme Court of the land declares here today that the GCM is no more. It is finished.